Uh, bantu bange munasonyiwa nga mumanyi ebintu bya Uganda network. Munasonyiwa bantu bange network tunoonya. Ndowooza mundaba ndi mu kutambula butambuzi wano noonya network abadde evudako munansonyiwa. Mbadde nkomye wano, abasajja bano balina plani za mirundi 3 mwe baali ba planning ebintu byabwe okutwala amatwale gaffe. Plani esooka gye bayita plani A yali enkola y'amagye, era enkola y'amagye gye bayita plani A bwe yalema okubaawo ebivaamu amangu bwetaayanguwa nga bwe baali baplaninze, Uganda nga yangu Rwanda bagenda ku plani B. Plani B eyo yali etya? Plani B eyo yali ey'okuketa ebyobufuzi mangu bya East African Community mu ngeri ey'okuyingira mu byenfuna byazo. Ndowooza mule bannaye, plani esooka yali y'amagye, baalisisa okutwala amatwale gaffe mu nkola y'amagye, eyo neetagenda nga baplaninga. Then ne bagenda ku plani B. Plani B yali yakuketa byabufuzi ebya East African Communities. Fana tumanyi East African Communities mwe muli ensi zi Tanzania, zi Kenya, ebiseera ebyo ne Uganda zezimu ku zezali mu East African ngeri ey'okuyingira mu byenfuna byazo abasajja bwe bakola. Era singa plani B egaana oba negenda mpola nga bwe baali bateesa nga bateekawo plani C. Plani C yaliwa? Plani C yeriwa? Plani C yali ya akutematema amasenta ga Uganda ne Eastern DRC okuzigatta ku Uganda ne Rwanda. Ye plani C gye baalina nga baagala okutematema Eastern DRC oba obuvanjuba bwa DRC n'amaserengeta ga Uganda okuzigatta ku Uganda ne Rwanda ebeere ensi emu. Okulangirira okwegatta kw'amawanga, enjogera ezaaliwo oba ezaaliwo wakati wa Uganda ne Rwanda okugyawo ensalosalo za East African Communities. Era ndowooza mulaba bannaye, yali kitundu ku pulaani zaabwe okugyawo ensalosalo za Uganda ne Rwanda nga baagala bagifuula ensi emu. Era ndowooza bane mulaba ebigenda mu maaso, abasajja bali kaweefube kwagala kutematema Uganda nga baagala ogigatta ku Rwanda ebeere ensi emu. Yali pulojekiti yaabo. Kisoboka nti Uganda ne Rwanda bayinza okulangirira okwegatta nga bajjawo ensalosalo zaabwe. Era ndowooza bane mulaba ebigenda mu maaso. Abasajja beeteefuteefu okutwala ensi yaffe. Beeteefuteefu okutwala ensi yaffe nga batematema mu nsi. Baagala okugyawo ensalosalo ezigatta ezaawula Uganda ne Rwanda okuzigatta zibeere wamu ebeere ensi emu. Ensi ezo zombiriri zirina parliament ezigenda okukkiriza ekintu ekyo. Ensi ezo zenjogeddeko Uganda ne Rwanda balina parliament ezigenda okukkiriza ekintu ekyo. Parliament ezo ziyitibwa rubber stamp parliament. Bannayuganda mwenna mukimanyi rubber stamp parliament kitegeeza parliament ze parliament eziyisa ekintu nga tewali kukiteesaako. Bannayuganda mwenna mukimanyi nti Uganda parliament yaayo nga bwe mugimu parliament yaayo bayisa ekintu nga tewali kukiteesaako olwokuba bakozesa amaanyi obuyinza bwe balina. Zezo bata rubber parliament, rubber stamp parliament, ze parliament eziyisa ekintu nga tebakiteesezaako yadde. Ye parliament ya Uganda ne Rwanda. So bagamba nti ensi ezo mbiri zirina parliament ezigenda okukkiriza ekintu ekyo nga tewali kukiteesaako. Era bakugamba nti okutondebwawo kwa Tusi Empire kugenda maaso nga we kwa planingibwa, newankubadde ng'abantu abamu beegaana nti Batuusi batondawo bwakabaka bwabwe, naddala nga babikka Burundi, Rwanda, DRC ne Uganda n'ensi eza Central African n'eza East African n'eza Southern Africa. Mukirule bannaye, bakugamba nti okutondebwawo kwa Tusi Empire kugenda mu maaso nga we kwa planingibwa. Era saawa zomani emulaba ebigenda mu maaso nti abasajja bakyali ku pulaani yaabwe nga bwe bagiteekateeka, newankubadde ng'abantu abamu beegaana nti Abatuusi batondawo bwakabaka bwabwe, naddala nga babikka ensi zaffe nga Burundi, Rwanda, DRC ne Uganda ne mu nsi eza Central African countries n'eza East African countries ne Southern African countries. Era waliwo obujulizi obumala okubakakasa nti bakyamu. Waliwo Alec Russo 2000, Joseph Weatherby 2003 and EIR special report eya 1999. So abanoonyereza mujja kubinoonyerezaako EIR report, special report eya 1999. Bakugamba nti Namibia yeegatta ku lutalo lwa 1998-1999 olwateekebwawo Rwanda ne Uganda eri DRC.
bakugamba nti Namibia yeegatta mu lutalo olwo lwaliwo 1999-1998 olwateekako Rwanda ne Uganda eri DRC nga baagala okulumba DRC kubanga tebaali bakakafu ku ki ekiyinza okuddako oluvannyuma lw'okumegga DRC. Namibia bwetyo bwe yeegatta. Bannange ebadde brief note eraga abasajja bano baatandika batya, bajja batya okutuuka okubeera pulaani zaabwe. Katugenze ku mutwe omulamu ogwatwese, omulamu omukulu, Bahima 50-year master plan to Ugandans. Bahima be bano abasajja boolaba abatuliko balina pulaani yaabwe ya 50-year master plan gye baalina eri ensi yaffe Uganda. Abasajja bano baatula mu meeting nga mukama waabwe yali Museveni. Baatula mu meeting eya 50-year master plan. Meeting yaliwo mu maka ga Museveni eri Erushare Nyabushoji nga 15 Ogwokusatu 1992. Meeting eno yalimu ba members abali mu 76 abaja attending akolo, abagirimu balimu 72 members abali mu meeting eyo. Era mu meeting eyo Museveni yayaniriza ekika ky'abasita n'ebika ebirala ebyaliwo mu maka ge. Yababulira amakulu ga meeting ezo n'abagamba nti omukisa gwabwe gwe balina gwokka gwegwo nga akyali president mu buyinza. Yabagamba nti baali batono mu namba era yalwana okubanunula basobole okuwulirwa mu bitundu ne mu Uganda yonna. Batu Museveni yabagamba nti omukisa gwe balina gwokka okukoosa omukisa gwabwe gwe balina gwokka ogw'okuteekawo master plan yaabwe ey'emyaka 5 nga Museveni akyali president. Batu yabagamba nti balina okukola ekisoboka kyonna okuwulirwa mu bitundu ne mu Uganda yonna awamu. Yabajjukiza amakulu g'okubeera ne pulaani yaabwe ey'emyaka 5 singa ekika kyabwe eky'Abahima kyasigala n'amaanyi era nga bagagga. Muludde bannaye, yabagamba nti yabajjukiza amakulu g'okubeera ne pulaani yaabwe ey'emyaka 5 singa ekika kyabwe eky'Abahima kyakusigala n'amaanyi era nga bagagga be basajja abo. Yagamba abaali bawuliriza nti singa tebakozesa mukisa guno abaana baabwe bali banenya mu maaso gye bulijja. Bwatyo bwe bagamba singa tebakozesa mukisa ogwo baalina nga yeye president ti abaana baabwe bali banenya mu maaso gye bulijja. Ku mukolo ogwo yabalaga pulaani ne puroguramu ey'enkola eri bo okusobola ebigendererwa byabwe era bye bino. Baneemuulize bulungi kwogwo omukolo oba mu meeting eyo yabalaga pulaani ne puroguramu ey'enkola eri bo okusobola ebigendererwa byabwe era bye bino. Ebigendererwa byabwe okugenda mu maaso okufuna okusoma okusinga mu biseera nga akyali president mu office era abaana baabwe eri abaana baabwe. Ndowooza mukyudde bannaye, okufuna okusoma okusinga mu biseera nga akyali president oba nga akyali mu office eri abaana baabwe. Ndowooza mubira abanange bulijjo pasa byatugamba nti abantu abo bw'oba weegendeza mu office ezisinga abaana baabwe bali mu office ezisinga kubanga bakiteekateeka nti okubeera n'okusoma okusingayo mu nsi nga abaana baabwe be basomye era mukiraba bannaye abaana baabwe bali mu office ezisingayo obo ze mumanyi office ez'amaanyi. Okukakasa nti be bantu abasingayo obugagga mu Uganda yonna. Bane kiki mutalaba? Kiki kyemutalaba? Banange waliwo abuuza wano tategeera. I don't understand what's going on here. Biira Dolina abuuza ntategeera kigenda mu maaso. Banange kigenda mu maaso ndi kubasomesa ku 50-year master plan y'abasajja bano gye baateekateeka eri bannayuganda oba eri Uganda. Balina pulaani yaabwe ng'esooka baagamba okufuna okusoma okusingayo mu biseera nga akyali president eri abaana baabwe nti abaana baabwe babeere nga be bakyasinze okufunayo okusoma okusingayo mu nsi yonna. Ebyo byo pasa byatugamba nga basomera mu masomero ag'ebbeeyi be bagenda mu yunivasite ez'ensi yonna, basomera mu masomero ag'ebbeeyi mu yunivasite ezisinga mu nsi yonna. Okukakasa nti be bantu abasingayo obugagga mu Uganda yonna. Ndowooza mukiraba ne kiki mutalaba? Abasajja buli kimu be bagagga. Kubanga kyali mu pulaani yaabwe nti be balina okufuna okusoma okusingayo mu nsi yonna. Ye pulaani yaabwe gye baalina. Okukakasa nti bafuna oba babeera n'obuyinza eri resources za Uganda zonna okugeza nga material resources, human resources, information resources, financial resources mu ggwanga lyonna. Bane kiki kye mutalaba?
buli kyabugagga kyonna abasajja bebakirina ekyomuttaka mukiwulidde bannaye ekyomuttaka human resources bye batwala abaana ebweru bye balina kampuni zitwala abaana ebweru bwa buli kimu kyabwe ye plan gye baalina okukakasa nti abo abatali bo tebamanya pulaani yaabwe zezimu ku pulaani ze baalina bannaye okukakasa nti abo abatali ku bo tebamanya pulaani yaabwe era ndowooza bwe kyali lwakuba nti nange tumanyi mukama yatukola ekintu n'agenda natuwa pulezidenti waffe era bannaye mbabulyako twagala nnyo Kyagulanyi okujja abasenga twali twebase nga tetumanyi kigenda mu maaso mu ggwanga naye Kyagulanyi bwe yajja pulezidenti wange omulungi banendoza mulaba kati buli kimu kyejjeeyo pulaani yaabwe abasajja eri exposed pulaani gye balina okutwala ebintu byaffe kati mukiraba era bagenda mu maaso ne meeting nga bagamba nti era buli omu bamulagira okuyingiza abalenzi baabwe abahima okwegatta ku magye basobole okuba n'obuyinza ku ISO, PPU, ESO ne military police nga kino kinaabayambako mu kugaana tribes oba amawanga amalala abanaagezaako okutwala obuyinza nga bakozesa amagye. Banendoza mukiraba babagamba buli omu yali mu meeting eyo babagamba buli alina omwana omulenzi babagamba buli omu alina okuyingiza abaana baabwe abalenzi baabwe abahima okwegatta ku magye ndowooza mukiraba n'ekigenda mu maaso basobole okuba n'obuyinza ku ISO, PPU, ESO ne military police nga kino kinaabayambako mu kugaana tribes endala oba amawanga amalala abanaagezaako okutwala obuyinza nga bakozesa amagye. Mukiraba bannaye ndowooza mukiraba amagye buli department erimu Banyarwanda amagye mugalaba aba ISO Semwayi nga bujjo pasa batugamba PPU ESO okiraba ne babagamba okutwala obuyinza nga bakozesa amagye. Museveni yabategeeza nti babagatte basobole okusigala nga be bakabaka mu kitundu nti bagatte abaana baabwe basobole okusigala nga be bakabaka mu kitundu. Ndowooza mukiraba ne kiki kye mutalaba n'abagamba nti 50 master plan yaabwe tesobola kufunibwa okujjako nga 80% ey'abavubuka baabwe batendeka bulungi era nga balina buli ekyetaagisa okukuuma ebyabwe. Ndowooza muludde bannaye yabagamba nti 50 master plan yaabwe tesobola kufunibwa oba tesobola kubeerawo okujjako nga 80% ey'abavubuka baabwe oba abaana baabwe babatendese bulungi era nga balina buli ekyetaagisa okukuuma ebyabwe. Volume ntono. Okay, kanyongeremuko wano. Badde nkome wano nti Museveni yabagamba nti 50 ya master plan yaabwe tesobola kufunibwa okujjako nga 80% ey'abavubuka baabwe babatendese bulungi era nga balina buli ekyetaagisa okukuuma ebyabwe. Ndowooza mukiraba bannaye babawe emmundu buli kimu bye bakirina essente basobole okukuuma ebyabwe. Era ku mukolo ogwo yagamba eri Karuhanga okubeera n'obuvunaanyizibwa obw'okusomesa abaana baabwe n'okubasindika mu nsi z'ebweru nga India, England, America, South Africa n'endala. Ndowooza bannaye mukiraba ogwo omulimu gwaweebwa eri Karuhanga okubeera n'obuvunaanyizibwa obw'okusomesa abaana baabwe n'okubasindika mu nsi z'ebweru nga zi India, England, America, South Africa n'endala zimanyi ensi ennene abaana be babasindika eyo okufuna okusoma okusingayo basobole okuba nga basobola okuba n'obuyinza obwo okufuna okubeera ne bwe kyetaagisa okutwala ensi zaffe. Era Karuhanga yakkiriza obuvunaanyizibwa nga taludde nawo oba nga tawakanyizaamu. Era Museveni yagamba Kirimani okubeera n'obuvunaanyizibwa obw'okusomesa abaana baabwe munda mu ggwanga okukakasa nti ateekawo amasomero ag'enjawulo mu Nyabushogi okufaayo eri ekibinja kyabwe. Ogwo omulimu gwaweebwa Kirimani okubeera n'obuvunaanyizibwa obw'okusomesa abaana baabwe mu ggwanga mu Uganda.
okukakasa nti ateekawo amasomero ag'enjawulo mu Nyabushozi okufaayo eri ekibinja kyabwe. Era ku mukolo Kuteesa yateesa nti bongereko ku Bunyanyelu Resettlement School okuva ku nasale paka ku secondary era ne kiyita nga tewali kuwakanya. Ekyo ekiteeso kyaleetebwa omukulu gwe bayita Kuteesa, yagamba nti bongereko ku Bunyanyelu Resettlement School okuva ku nasale paka ku secondary era ne kiyita. Eri Lwakakooko yayimiriza okwogera kwa Museveni ng'awa ebiragiro eri bammembazi ku nsonga ezaddala, ng'ayanjula essuula empya engeri Museveni gy'ayinza okusikibwamu ng'avudde mu ofiisi. Omusajja omu gwe bayita Eri Lwakakooko yayimiriza okwogera kwa Museveni ng'awa ebiragiro, n'agamba nti bammembazi abalala n'abagamba nti balina okuyiiya okukola engeri yonna oba okukola ekisoboka kyonna kyonna nti Museveni singa abavudde mu buyinza bafuna omuntu amusikira. Ekyo kyaleetebwa Eri Lwakakooko. Awo Jovius Sale yeegayirira bammembazi okukakasa nti singa Museveni avuddewo, Pulezidenti addako alina kuva mu basita kiraani. Kuba ajjukira kusooka nakugambye nti mu miitingi eyo mwalimu bagundi bangi Museveni byayimiriza abamembazi okuva mu kiraanizi zaabwe ez'enjawulo. Era Jovius Sale gwe mumanyi obulungi Mukasale Musale yeegayirira bamembazi okukakasa nti singa Museveni avuddewo, Pulezidenti addako alina kuva mu basita kiraani gye bayita basita kiraani. Jovius Sale bw'ateesa ng'agamba nti akoze bingi olw'abasita era atutte risks nnyingi okumala emyaka 2 era kyamakulu basita okutwala obuvunaanyizibwa eri ebintu by'eggwanga. Era bammembazi ne basala nti oyo teyali mwetegefu. Bammembazi ne bagamba nti oyo teyali mwetegefu. Bagamba Jovius Sale nti yali mwetegefu ku kyera ateesezza nti Pulezidenti addako alina kuva mu basita kiraani. Efurani waliwo omusajja bamuta Efurani Lwesimira n'ateesa nti Pulezidenti omupya alina kuba muganda wa Pulezidenti singa master plan yaabwe yakuyitamu. Ndowooza muli abananga abasajja baali baluka ekintu kyabwe kuva dda nga bateesa. Baga Efurayimu Lwesimira ye n'ateesa n'agamba nti Pulezidenti omupya aba Pulezidenti anaddako alina kuba muganda wa Pulezidenti, alina kuba muganda wa Pulezidenti Museveni singa master plan yaabwe yakuyitamu. N'abawooninga ti singa bayiru n'abatali bahima kiraani bamanya ku bikolwa byabwe, pulaani yaabwe yandigaana okukola. Yabalabula. Efurayimu Lwesimira yabalabula n'abagamba nti singa abayiru, jjukira abayiru nakugambye nti yali tribe oba kiraani eyali mu Western Uganda oba Mwankole eyagoba abatuuze abo nga bakajja Mwankole gye bayita abayiru. Ono Lwesimira n'agamba nti singa pulaani yaabwe, kuba yali abagambye nti Pulezidenti addako alina kubanga muganda wa Pulezidenti Museveni, nti master plan yaabwe okutuukirira. N'abawooninga nti singa bayiru n'abatali bahima kiraani bamanya ku bikolwa byabwe, pulaani yaabwe yandigaana okukola. Lutamebwa, memba omulala gwe bata Lutamebwa, n'ateesa Salimu Sale alina okuddayo okusoma singa ebigendererwa byabwe ebya pulaani musonyi mbananya katono. Lutamebwa yali memba omu yali mu meeting eyo yateesa nti Salimu Sale alina okuddayo okusoma singa ebigendererwa byabwe byakuyitamu. Kubanga jjukira oli yagambye nti muganda wa Pulezidenti Museveni alina okubeera omusika. Kati ono omulala n'ateesa n'agamba nti singa Salimu Sale addayo n'asoma, jjukira Salimu Sale yali teyasoma ebiseera ebyo, singa addayo n'asoma pulaani yaabwe eba etambula bulungi nga bwe bakiteesa. Yateesa nti Salimu Sale alina okufuna O and A level, alina okuddayo n'asoma O ne A level certificate. Era kino baakikkiriza Lutamebwa ng'amaze okubagamba nti Salimu Sale alina okuddayo n'asoma. Baakikkiriza kubanga oli yabagambye nti muganda wa Pulezidenti Museveni
yalina okuba omusika. Ekyo baakikkiriza. Era kino baakikkiriza era n'ateesa nti omuntu ali okumpi naddala mutabani wa Museveni alina okutegekebwa okusikira Salim Saleh, era ne kino ne kikkirizibwa. Ndowooza muulya bannange, era ne yeegayirira Museveni okunoonya omulenzi alina okutegekebwa. Ndowooza mukirabe bannange, baamala okukkiriziganya nti Salim Saleh alina okuddayo asome asobole okubeera omusika wa Pulezidenti Museveni. Naye n'amala n'abagamba nti balina okuteekateekayo omwana omulenzi. Mugende. Kino baakikkiriza nti balina okuteekateekayo omwana omulenzi. Bane munansonywamu nkoba nange wano wendi munaaye. Waliwo abaana batusumbwasumba wano munansonywa bannaaye. Manyi tuli bazadde. Munansonywamu bannange. Ate nkyabagamba. Baamala okukkiriziganya nti Salim Saleh alina okuddayo asome. Naye ne bamala ne bateesa ne bagamba nti Museveni alina okufuna omwana omulenzi anaasikira Salim Saleh nga pulaani yaabwe gye yali eteekeddwa. Naddala okumpi nga mutabani we alina okutegekebwa okusikira Salim Saleh, era kino ne bakikkiriza. Era ne yeegayirira Museveni okunoonya omulenzi ayinza okutegekebwa. Era gurupu yateesa ku ngeri butya gye basaanyaawo abayinza okwagala okutwala obuyinza eri bo okufa kwateesebwako, era abo abakulembeze abayinza okugezaako okulemesa pulaani yaabwe. Ndowooza bani mukiraba, baateesa ne bagamba ku ngeri gye bayinza okusaanyaawo abo abayinza okwagala okutwala obuyinza eri bo okufa kwateesebwako, era abo abakulembeze abayinza genda baateesa ku kufa nti balina okugyawo abantu abayinza okwagala okutwala obuyinza bwabwe. Ndowooza mubiraba bannange bigenda maaso mu ggwanga. Buli agezaako okujja okwesimbawo ku ntebe ey'obukulembeze baagala mutta. Ndowooza bani mukiraba nga Pasaafu wazaatugamba nti baateesa okwagala okutta Kyagulanyi, bateesa okwagala okutta pulezidenti waffe naye nga bigaana kubanga kyali mu pulaani. Baateesaako ku ngeri yo butya gye basaanyawo abo abayinza okwagala okutwala obuyinza. Mukirabe bannaaye, baateesa ku ngeri gye bayinza okusaanyaawo omuntu yenna ayinza okuvayo okwagala okutwala obuyinza. Ndowooza mukirabe ne kibageeza okwagala okusaanyaawo kya pulezidenti waffe. Era bannaaye mbasaba buli ali waali, saba tuteekemu essaala nnyingi eri pulezidenti waffe, Mukama nga bw'atuyambako kuba bamwagala. Kuba ye musajja avuddeyo, omusajja omutuufu. Mube okuba Besigye abaali batulimbanga. Besigye baagumazanga abantu ne basirwaza abantu, naye opposition leader omutuufu yavaayo. Era ndowooza aba ne bagezaako basaanyaawo nga bwe baatutidde miss update. Bassa abantu bangi abagezaako okubalemesa pulaani yaabwe. Bwe batyo so ne bateesa nti kyekiyinza okuddako eri pulaani yaabwe. Bagamba nti balina okumma abantu abalala obuyinza ku bintu. Ndowooza baniye mukiraba. Mukyaba naye ndowooza. Baateesa ne bagamba kyekiyinza okuddako. Ne bateesa ne bagamba okumma to deny people abalala obuyinza. Ndowooza mukyala kyebageeza kukola. Baagala buli agezaako, pulezidenti waffe yawangula entebe mu bululu obungi ne bamumma obuyinza kubanga byali mu pulaani. Baalina okumma abantu abalala obuyinza ku bintu ebyenjawulo. Teri alina buyinza nga mulaba mu makooti, buli wamu teri alina buyinza. Bo balina obuyinza ku buli kintu ekiri mu Uganda. So ne bateesa ne bagamba nti baalina okuggyako omuntu ssekinoomu omusolo omungi ne companies ezitali z'abantu baabwe, era okukuuma ezo ez'abantu baabwe. Bane kiki mutalaba? Omusolo nga mungi, buli kika kya musolo bakirese mu ggwanga wano kubanga kyali mu pulaani. Baalina okuggyako omuntu ssekinoomu omusolo, omuntu ssekinoomu individually. Baalina okuggyako omuntu ssekinoomu omusolo omungi basobole okulemesa, okwavuwaza, okuggyako omusolo mungi ne kampani ezitali zaabwe baziggyeko omusolo mungi basobole okukuuma ezo ez'abantu baabwe. Bale ndowooza mukiraba.
basobole okukuumiza ez'abantu baabwe. Mukiraba ez'abantu baabwe bo bazikuuma, ez'abantu baabwe tezibuwa musolo. Bavuwazizza abantu, omuntu omutandika omusolo, omuntu asasula omusolo mungi naye baabwe tebasasula misolo. Ne bateesa ne bagamba balina okusaanyaawo ebibiina by'obwegassi. Bannaaye mu kiwudde kino balina okusaanyaawo ebibiina by'obwegassi. Bwe twogera ku bibiina by'obwegassi, nze manyi mpakyakulabirako ekibiina kyaffe ekya NUP ne People Power. Bagezaako okusaanyaawo nga baleeta abo bampuuga Babedi Bwanika basobole okubakozesa okusaanyaawo, kubanga byali mu pulaani. Balina okusaanyaawo ebibiina by'obwegassi. Ne bateesa balina okutunda companies oba ebintu bya gavumenti abalala bye batafunamu. Bane ki kye mutalaba? Kyekyupasita kye tugamba lwe kibata privatization. Selling of government companies, okutunda companies oba ebintu bya gavumenti abalala bye batafunamu, byali mu pulaani zaabwe. Okutunda ebintu bya gavumenti ebyaliwo juka tikyalumbe yatugambako companies ezo nyingi, tikyalumbe ezo yatugambako nyingi ezaali eza gavumenti. Ne bateesa nti balina ozitunda okulemesa abalala, okitegeera, okufuula ebyenjigiriza n'ebyamalwaliro ebyenfuna, okufuula ebyenjigiriza n'ebyamalwaliro ebyenfuna. Ndowooza mukyala bannaye bagezaako okuteekawo amasomero gaabwe. Amasomero ga gavumenti bagasse nga begamba nti batunze ebintu bya gavumenti ebisinga. Amasomero ga gavumenti bagasse ne batondawo amasomero gaabwe basobole okugafunamu, bagafuula ebyenfuna. Ebyenjigiriza ne babifuula ebyenfuna, n'ebyamalwaliro ne babifuula ebyenfuna. Amalwaliro agaali aga gavumenti gaafa, ne bateekawo amalwaliro gaabwe nga olina osasula ssente nnyingi okujjanjaba. Byonna byali mu pulaani bannange. Abantu baabwe okuweebwa emirimu office za gavumenti ennungi mwe balisobolera okukungula mu bungi era bakuumwa eri okutwalibwa mu mateeka oba okuggulwako emisango. Abantu baabwe okuweebwa emirimu mu office za gavumenti ennungi. Mukiraba bane eki kitaliwo bannange. Abantu baabwe basinga emirimu emirungi mu office za gavumenti ennungi. Emirimu giweebwa bo. Mukiraba bannaye byonna byali mu 50 master plan mu gavumenti. Abantu baabwe okuweebwa emirimu mu office za gavumenti mwe balisobolera okukungula mu bungi. Bannaye abakamera mutuufu munansonyiwa awantu wendi netiwaka noonye munansonyiwa. Netiwaka yakunoonya bunoonya mutu ya Uganda mubimanyi netiwaka ya mbirigo. Naye mbadde nkyabagamba bateesa ne bagamba nti abantu baabwe balina okuweebwa emirimu office za gavumenti ennungi. Era mu office ezo mwe balisobolera okukungula mu bungi nga bakuumibwa eri okutwalibwa mu mateeka oba okuggulwako emisango. Mukiraba mu office ennungi zenjogerako, office zenjogerako ennungi. Tunuulira be bakulira amakomera, be bakulira bagayita batya amakooti, be bateesa palamenti, kyonna kyali mu pulaani. Abantu baabwe balina okuweebwa emirimu emirungi mu office za gavumenti ennungi. Kino kibasobozesa okukuuma mwe balisobolera okukungula mu bungi nga bakuumibwa. Ndowooza balaba bane ne bakola emisango tebabavunaana. Oli asobola mulabe bangi bakubye abantu amasasi tebabavunaana kubanga kyali mu pulaani nti abantu babawe office ennungi babawe obuyinza bakuumibwe nga tebavunaanwa tebatwalibwa mu makooti. Byali mu pulaani era mubalaba abantu babe ne bwatta. Mwalabe wano juzi mutwalani wa Museveni bamuyise mu parliament agenda nnyonnyole ku statements zayogera ku Twitter. Yabagambye sisobola gendayo mwe bani abaŋŋamba, okitegeera, kubanga bwe batu bwe bategekebwa. Mukiraba naye okusaanyaawo ebyenfuna ebyamagye n'ebyobukulembeze ebirungi ebya Northern ne Eastern Uganda byonna byali mu pulaani. Okusaanyaawo ebyenfuna baneenuza mukiraba naye ebyenfuna bya Uganda mubiraba naye tuli bubi. Ebyenfuna mubiraba byonna byali mu pulaani. Bakikola kagenderere. Omulunzi, omulimi, buli omu
obuli ali mu business enjawulo kati business buli omwaka aba business bazita byali mu plan byateekebwa okusanyawo ebyenfuna ebyamagye mulabe byamagye bana amagye gafudde mubirabe bana amagye gafudde kubanga byali mu plan amagye kati gakyalimu osanga n'omuntu kati bebe kulo nga mwamula abajuzi ng'atambula n'owamagye sebo naye alina owamagye kugamba amagye bagase value mulaba bana amagye bagase value amagye tegakyalimu value kubanga byali mu plan bamanya nti amagye ugabeera awamu amagye we gabeera awamu buli kimu kibeera likirira ekyo vola kati amagye bagawulamu tegakyalina value okitegeera kubanga byali mu plan okusanyawo ebyenfuna ebyamagye n'ebyobukulembeze mulaba naye basanyizawo ebyobukulembeze kati buli omu ali ku byabwe bakola byabwe kubanga byali mu plan okukomyawo obwakabaka bwa Buganda obutali bwa byabufuzi nga bawagira okwawula mu Buganda kino bakiteesaako ne bagamba nti balina okukomyawo obwakabaka bwa Buganda obutali bwa byabufuzi era ndoza mulaba kabaka nga tebakiza kabaka kogera ku byabufuzi tebamukiza kabaka afu kogera ku byabufuzi kubanga byali mu plan okukomyawo obwakabaka bwa Buganda obutali bwa byabufuzi era tebakiza bwa kabaka bonna kwogera ku byabufuzi ndoza mukitega bani tebakiza de kabaka okwenyigira mu byebufuzi ate nga mu mateeka oba mu nsi yonna omuntu wadembe okwogera ku kine wabakabaka wafe balina eddembe lyabwe okwogera ku mbeera etali munungi nekyo bakiplaninga nti balina okomyawo obwakabaka bwa Buganda kuba kikebisa obwakabaka bwa Buganda bwali obw'amaanyi era bwe bwabaleeta balina okomyawo obwakabaka bwa Buganda obutali bwa byabufuzi nga bawagira okwawulamu mu Buganda kiki kyemutaba bannange bawula mu Buganda nolaba Mpuuga alwana ne Kyagulanyi yeyitwa Omuganda mu Nsamba nolaba Bedi Bwanika yeyitwa Omuganda nga alwana ne Kyagulanyi bateeka kubanga byali kagendera okwawulamu okulwanagana okwawulamu obwakabaka kubanga bamanyi nti obwakabaka bwa Buganda bw'amaanyi nti bwebukira ku makya ne bwegatta ne bubeera bumu Museveni kyamweraliikiriza kwe kuteesa ne bagamba nti bugyewo ne bagamba nti balina okugatta Abahima bonna mu Great Lakes regions n'okuzuukusa ebyobufuzi amagye n'ebyenfuna byabwe byali mu pulaani okugatta Abahima bonna ndoza mulaba bo babeera bumu tebalwanagana osanga Kigashumba nga yefula alwana ne Mayiga naye nga basa kimu era balaba basa kimu batuula wamu byali mu pulaani okwawulamu n'okwawulamu Buganda n'Abaganda basobole okugatta Abahima baabwe okubeera obumu okwenyigira mu kwono n'ebyenfuna oba ebyobugagga by'ebitundu ndoza mukyeba okwenyigira mu kwona ebyenfuna oba ebyobugagga by'ebitundu ndoza mulabe mukirawo ndoza buli kimu ebyobugagga byenfuna bye babirina bw'osanga bw'ogenda mu Eastern be batwala buli kimu bw'ogenda mu Northern buli kimu kyabwe basaba Kalamoja nga olw'ebyobugagga byaffe Abaganda mu Buganda bonna ebyobugagga babisaanyizaawo lwa kwagala kubanga byali mu pulaani bannange bwebatyo bwe bateesa ebintu byabwe era bamembers ne babawabula nti abaweereddwa obuvunaanyizibwa balina okukakasa okumaliriza ebigendererwa byabwe Museveni n'alagira okulonda obukiiko oba abantu okuteekawo enkola ez'enjawulo ku master plan ebyama birina okukakasibwa mu ngeri yonna Museveni yakibakatiza n'abagamba nti buli aweereddwa obuvunaanyizibwa bwonna buli gubadde obuvunaanyizibwa bwonna nga bali mu meeting alina okubutuukiriza ebigendererwa byabwe okusobola okutambula obulungi ne pulaani zaabwe okusobola okubeera obulungi nga bateekawo enkola ez'enjawulo naye n'abakatiza nnyo n'abagamba nti ebyama privacy
ebyama byabwe secrets zaabwe oba privacy tebalina kubigamba abantu balala. Ebyama balina okuba akafeke akabano ekupasa katugamba akabano ebyama bwe bata abasajja bwe bateesa bannaye bannayuganda bannange. Meeting eno yaggalirwawo nga 16 Ogwokutaano ku ssaawa 10. Bannange byonna mubiwulidde. Abasajja balina pulaani nnene nnyo ku ggwanga lyaffe Uganda n'ensi endala. Fact n'ensi endala, si Uganda yokka, n'ensi endala. Kati nga Mukama bw'aterabira abantu be, abasajja bali exposed. Jjukira baali bateesa nti ebintu byabwe tebirina kumanyibwa. Pulaani yaabwe eba yakutambula bulungi terina kumanyibwa. Era kyovula baali bateekawo opposition yaabwe nga Besigye bateekawo opposition yaabwe yaba Besigye kutuguumaaza. Era mulaba emyaka Besigye abadde opposition leader nga tewali kyamaanyi kitambula kutuguumaliza. N'okuva Mr. Kyagulanyi Lweyajja president waffe okuva Lweyajja mbuza bani yemule buli kimu kati kivuddeyo bye twali tetumanyi bannange. Abasajja balina pulaani nene eriffe gye bayita 50 master plan. Balina pulaani nyingi ey'okuzikiriza buli kimu, ey'okusaanyawo buli kimu, ey'okwonoona buli kimu. Banendoza mu kirabe kiki batakoze, bonoonye buli kimu. Uganda yali ensi ennungi, Pearl of Africa. Tikyalimu yadde akalungi kubanga abasajja bagyonoonye olw'ebigendererwa byabwe. Bava ewaabwe nga bamaze okubagobayo ne basalawo bajje ne waffe boonoone. Bannaye byonna mubiwulidde byonna. Abasajja balina pulaani yaabwe nnene. Abasajja bajja n'ebigendererwa byabwe bingi eby'okusaanyaawo ensi yaffe, okugyonoona, okutta buli agezaako kubalemesa kubanga byali mu pulaani. Okusaanyaawo yenayina atali mu kakundi kaabwe okujja, atali mu kakundi kaabwe okujja okwesimbawo baalina omusaanyaawo. Era baateesa nti omuntu balina omutta, byali mu pulaani. Kyovola abamisa pulezidenti waffe bagezaako mutta olwa pulaani yaabwe nti tebayagala muntu atali waabwe kujja beesimbako kutwala buyinza. Ye pulaani eyo gye baalina. So bannayuganda bannange, n'ebigambo ebyo mbagaye bannange, ndowooza twandivudde mu kulisa ebijjanjala empiso bambi ne tufaayo ku nsi yaffe. Tetulinayo nsi ndala kubanga bw'otunulira abasajja mu pulaani ze baateesa okusaanyaawo ebyenfuna, okusaanyaawo ebyenjigiriza, eby'obujjanjabi, buli kimu nga bakyeddiza. Be bakozewo amalwaliro agaabwe kubanga byali mu pulaani, amasomero agaabwe ne battagana agafa agaaliwo agaali ag'omunaku. Waffe n'abasinga mukimanyi, nammwe banyini abampuliriza oba abandaba, abasinga ffenna twali mu masomero gana agafa ag'omu byalo gemumanyi ninga gaali malungi kubanga naddala ago agaaliwo mu biseera by'abazadde baffe kubanze siri mu myaka gano ge tusanzeewo gano baali bagoonoona. Naddala ago agaali mu biseera by'abazadde baffe kubanze muzadde wange yenyumiza n'angamba nti mu biseera babwe nga bakyasoma nga fiizi wa bwereere, nga balya bulungi, biseera by'obote kubanga abasajja abaali bafuga baali bannansi mukirwa bannange. Naye ono eyajja nga tikyafu watera omuyita Sserwajja Okwota nga tikyafu Sserwajja Okwota kugamba yajja n'ayagala asinge nnyinimu entannama n'ajja okwonoona. Era kyovula aba bannange ffe abataaliwo kuba abasinga tetwaliwo mu biseera by'abamini batono nnyo abaaliwo, abasinga tetwaliwo. Naye bakunyumiza abasajja engeri gye baayagalamu ensi yaabwe kubanga baali bannansi. Naye ono omusajja kubanga ye olwokuba yalina pulaani zaabwe okwagaliza abaana baabwe, basse buli muntu, boonoonye buli kintu. Uganda yayavuwala, ensi erina buli kimu. Bane nga twaze mu mazima nze esajja n'akakola. Uganda mu nsi yonna y'ensi ekyasinze okuba n'ebintu eby'enjawulo. Weather ennungi, ogenda nolaba kwa Lujazira nolaba abasajja emiyaga we gibasaanyaawo, ebibira we bikwata omuliro, ensi obunnyogovu, omusana we gwokya. Naye no Uganda Katonda yagitonda. Naye abasajja abo neebuuza kati bannaye oba nammwe mwebuuza nga nze bwe neebuuza, abasajja abo nga bw'obalaba bakaddiye ddaadala tudde mu mazima bagendagenda wa? Tudde mu mazima
kuba simanyi bo balaba bati ebintu bino bannaye bagenda wa dada Museveni wawo ogenda musajja gwe okaddiye sali musale dada wawe mugenda tudde mazima mukaddiye muli balwadde muyina ebirwadde tugenda tubalaba ku mascreen wano nga mwena muyebye lwakuba nti Katonda yabayamba n'abawamu ne mubanga mwinamu ku Senate mwejjanjaba naye muli balwadde mukuze musaasire abaana bammwe abato be mulese mulowooza mugenda balekawa naffe tulina abaana mutwononedde future zaffe tubeere eno nga wasomako naye n'obanga ataasoma emirimu tegiriiwo kubanga byali mu pulaani yammwe tulina abaana naffe nga mwe mulina abaana bammwe mubaagaliza ebirungi naffe tulina abaffe tubaagaliza ebirungi mu ggwanga lyaffe naye mu mazima ddala Museveni mukaabiza abantu mwonoonye ebintu by'abantu mugoba abantu ku mataka kubanga mwagala okugaziya ebintu byammwe naye mbabulira mazima temuna gye mugenda twala bintu bino no there's no way temugenda bitwala juzi n'abagashuma ng'agamba nti mbwemba mwagala abanyarwanda tuve mu Uganda simanyi tulina okugenda ettaka lyaffe Gashumba wajja nataka kidada ye wavaawa ewamwe osooka okuddeerwana n'otumulaga abantu wano ewaffe oli munnayuganda wafuuka munnayuganda bakuzaalidde muno kyemmanyi ni lwaki temulwanira nsi yammwe lwaki mwonoona ensi yammwe lwaki mwonoona ensi yammwe Gashumba nkusaasira tulina fuuca y'omwana wo gakulemye okudda ku fuuca ya mwana wo olabe nti omwana wange abaddewo atya ogamba gwoli okwagala kusiruwaza abantu kwonoona abantu ddala Gashumba osooka okugenderwana n'olaga abantu tuwano wewaffe gwe mukasambidde Mayiga musobola okulaga abantu tuwano wewaffe musaasire future zaffe musse future zaffe tuzadde abaana ne z'abaana zaffe mwagala kuzitta olwokuba mmwe abammwe mwabakolera naye ddala emirembe bagenda gijjawa kweno Uganda ebintu ebinaakyuka emirembe bagenda gijjawa abaana bammwe wamanyi muzadde abaana bangi so bannange bannayuganda bannange mbasaba tukwatire wamu tulwane teri ali seefu oba oliwa ate bannaye teri nsi kambabulireko teri nsi enyumanga gye bayita nti nsi yo bannange abamu muli bweru eyo naye kambabulireko teri nsi nogamba kyova neba abazungu bagamba nti east or west home is the best so tukwatire wamu bannange abasajja balina pulaani nyingi mujjayo pulaani yaabwe okusanyawo ebibiina by'obwegasi kyebaliko mubasanyawo people power nuupu ye pulaani gye baalina okufuula ebyenjigiriza n'amalwaliro ebyenfuna kiki kye mutalaba amalwaliro kati gaabwe ga ssente nnyingi ogenda okujjanjaba bannange ssente kubanga byali mu pulaani abantu baabwe okuweebwa emirimu mu ofiisi za gavumenti ennungi abantu baabwe okubeera ne position zisingayo mu ranks ennene mu magye mubalaba mu magye be basinga ranks ennene kubanga byali mu pulaani abaana baabwe basobole okuuma ebyabwe byali mu pulaani okusanyawo ebyenfuna okusanyawo ebyamagye ebyobukulembeze ebirungi babisanyeewo bannaye ndowooza mulaba bannaye nolaba Mpuuga mune yakoze ekibiina Mpuuga gwe nze nali sikumanyi ge mazima Mpuuga nali sikumanyi Mpuuga nze nali simanyi bannaye ge mazima era ndewunya nnyo okuva nga juzi wano ali mulumbe aligamba abantu nti yaleeta Kyagulanyi Mpuuga weeta Kyagulanyi wamugjawa nze Kyagulanyi nali mumanyi kuva dda nga ayimba wamutulaga ddi Mpuuga atulaga ddi ddala Mpuuga watulaga ddi Kyagulanyi ndowooza walabye abantu bakulazeeko nti era muzeeyi wange Sewanda alina statement gyeyayogedde n'agamba nti ekyo kyabadde kitono kibayita nti ekyo kyali kituuza linda lw'oligenda abantu bali kukuba obusa empita mbi kubanga mutuufu tukoyo tusiwalirako Mpuuga teri atabamanyi kubanga byali mu pulaani
balina okozesa baganda bannaffe okutusaanyaawo. Mpuuga nze nali sikumanyi Mpuuga. Mpuuga nali sikumanyi. Yes, Rwemizuru ewame wanyuma yadde nga wabi kituufu. Home is the best, is always home is the best. Mansa Musa kituufu. Ewame oba wafaana watya waba wammwe. Kati ewaffe ye Uganda yonna yaffe. Nemba muli eyo gye muli eyo Saudi, America, wa yonna mukimanye nti Uganda ye waka. Tulina okulwanira ensi yaffe mu buli ngeri yonna. So mbadde nkyali ku Mpuuga bannaye. Mpuuga nkusaasira nsaasira abaana bo, in fact sikusaasira nga gwe omuntu kubanga kati gwe wawunga, naye nsaasira abaana bo Mpuuga. Nsaasira abaana bo Mpuuga. Abaana bo bensaasira. Abaana bo Mpuuga ozadde abaana, ani agenda okubeera n'abaana bo? Kale bannaye ndowooza mulaba abasajja pulaani zaabwe zonna ze baalina byonna tubyogeddeko. Okuma abantu abalala obuyinza ku bintu, ekintu kiba naye mubiwulirize, okuma, to deny people, to deny other people, okuma abantu abalala obuyinza ku bintu. Mumbuli okoda ebusoga eno, abasoga kati tebakyalina buyinza ku bikajjo. Ngende eri Mwankole, Abanyankole tebakyalina buyinza ku mata yadde amatooke. Ngende eri wangulu, Abakalamoja tebakyalina buyinza ku bulodi waabwe. Buli kimba kyonoonye. Kati naffe tukyalina buyinza ku mwanyi mu Buganda wano, kubanga emwanyi bazitutte. Byali mu pulaani okutumwa okuma abantu abatali bo okubamma obuyinza. Byonna byali mu pulaani. Okujjako omuntu omusolo bali mukiraba, omuntu Ssekinomu okumuggyako omusolo omungi, ne companies okuziggyako omusolo mungi ezitali zaabwe. Tugeze nze Kalosi waabwe nkoze company mu butuufu nkoze company ne banziggyako omusolo mungi kubanga byali mu pulaani okusobola okukuuma abaabwe company zaabwe tebaziggyako omusolo. Naye ez'omuntu Ssekinomu nga Munnayuganda ye bamuggyako omusolo omungi nno kubanga baagala gwe, tebaagala Munnayuganda kubeera nga mugagga, tebaagala Munnayuganda kubeera nga alina, tebaagala Munnayuganda kubeera nga afuna, kubanga byali mu pulaani. Bannaye ndowooza kati kisaawa, ndowooza mukyebana ne bagamba okufuna okusoma okusingako mu biseera akyali president, nti bagamba nti abaana baabwe balina okufuna okusoma okusingayo nga Museveni akyali president, balina okufuna okusoma okusingayo nga Museveni akyali president. Kiki kye mutalaba? Sebo abaana baabwe be baasoma, abaana baabwe be baasoma be balina ebifo ebinene ebisingayo mu magye, mu ofiisi zonna ze mumanyi ennene, baana baabwe. Okukakasa nti be bantu abasingayo obugagga mu Uganda. Mumbuli okuba nga ne asinga abasajja abo obugagga kubanga byali mu pulaani. Balina okukakasa nti buli muntu abeera mwavu, bo abaabwe ne babeera bagagga kubanga byali mu pulaani. Okukakasa nti bafuna oba babeera n'obuyinza eri resources zaffe. Kiki kye mutalaba n'owulira nze mpulira sodo simanyi sodo muganda wa Museveni be mpulira be bananyini golodi. Buli kimba kitutte, resources zonna bazitutte, human resources, information, material resources, byonna byabwe. So bannaye Bannayuganda bannange, tusabire nnyo president waffe nga pasa batera tugamba kubanga bo bamanyi bingi kutusinga. Tusabire nnyo president waffe twongere omukuuma, tumukuume, tumudefendinge, tubeere mu bannaye. Abasajja bano balina pulaani yaabwe yakutwawulamu era nduza mulebe bannaye baagala okukozesa abantu abalala okwawulamu abalala. So naye lwakwa twabibuuka byonna tubimanyi byonna Mpuuga biba pulaani okwawulamu abantu baffe. Byonna tubimanyi era temulowooza nti nno Bayuganda kati Bannayuganda baabuuka dda. Mr President, long live Mr President, may God protect you, akukuume Mukama kuba mutuufu otuku nze simanyi. Mr President yonna gy'oli tukwebaza. Mr President Kyagulanyi Ssentamu ye president waffe gwe lwalonda omulonde.
ye president gwe tumanyi. Tukwebaza okujja muganda waffe, mukadde waffe, tukwebaza okujja kuba amazima twali blanka. Abasajja bano bane bali batukyaye ensi yaffe nga tugamba for good and my stomach, for good and my family. Ne tujjawo enkola eri yali egamba ni for good and my country. Buli omu ng'afa ku bye na family ye bibye na lubuto lwe. Kubanga abasajja byali mu plan okutwawulamu okutukyaya ensi yaffe. Naye Mr. President we bali okujja kubanga kati mu butuufu twagala ensi yaffe. Era buli tulabe kyegenda amaaso ku nsi yaffe tulumwa. Kuba kati etuli ku mutima tetulinayo nsi ndala. Tetulinayo nsi ndala. Bannange n'olwekyo mbebaza okubeera ku online, okubeera kuno bane mwongere nnyo okwagala abasajja bano. Mwongere nnyo okwagala abasajja bano online soldiers, ba foot soldiers bonna bane mwongere okubaagala. Teacher Lumbe I salute you. Pastor wangu omulungi I salute you. Ba comrades bonna yekolera. Nervous, self nervous. Mwenna Omar Kiseka London tusiima baganda baffe. Mwenna Joyce mwenna tusiima bannange, mwenna tusiima buli omu ne bisimenye manya tusiima up top tubaagala nnyo bannange, tubagoberera, tubalaba buli kimu, tusiima enkola yammwe. So bantu bange ndoza kamberekereze twongere bane Uganda bane tuyige n'okwagala ebintu by'okusoma kubanga pastor yabaweereza master plan eno. Naye nga mumanyi abasajja bali batukyaye ebintu kati nga n'okusoma tetwagala kusoma kintu kye batuwadde. Bane mwongere nnyo okusoma master plan eno mugitegeere bulungi, mumanyi abasajja ebigendwa byabwe, mumanyi abasajja plan zaabwe zibajja nazo, mwongere okuzitegeera, mumanyi nti abasajja bwe balabe baffe. Mwongere okumanya nti abasajja bwe balabe baffe. Bwe batuwonenedde ensi yaffe tetulinayo mulabe mulala. Bano bampuga byonna biweru. Mpuuga, Abedi Bwanika, Mukaaku, Mabikke, Mawu. Namwe temulinayo nsi ndala baganda baffe. Bakadde baffe in fact temulinayo nsi ndala. Muyinza olowooza nti muli safe naye kye mbamanya omusajja otaleka bujulizi. Mayiga nze sikyakwita Katikkiro kubanga ekyamazima otyobodde nnyo kabaka waffe. Otyobodde